nga balaga ebitone byabwe. Eno platform twagiteekawo okusikira omuvubuka okulaba nti nno ekitongole kyaffe eky'ebyobulambuzi kirina emiramu egy'enjawulo okutumbula ebyobulambuzi, okuteekawo conservation, okuteekawo ennono zaffe abaana bazemirizeemu. Abaana bwe bajja mu mpaka bayiga okulanya, bayiga ebintu ebyenga bye balina okukola n'abakyala Abaganda. So empaka zino twaziteekawo ate tuli basanyufu nnyo tulaba omwaka guno nti empaka zino zigenze zikola kye zirina okukola mu society yaffe. So njagala okwebaza abavugirizi baffe abatwegaseeko omwaka guno. Abavugirizi bazze mu bungi naye nga temulimu n'abasinga okuba beekuze. Tulina kayiga bajja ekitiibwa kya Buganda Radiant ekozudde abaana bagende mu bootcamp ebagenda okubatendeka, ebagenda okubayigiriza. Bootcamp egenda tandikira ku Kainera Farms, bagenda malayo wiiki emu, bave ku Kainera Farms badde ku Uganda Wildlife Education Center ku zoo, naye bagenda kubayo bayiga ebikwata ku tourism. Baveeyo bagende mu Night Apartments, abo nabo nga bavugizi baffe, okulaba omukyalo Omuganda Modern Society alina kweyisa atya. Twagala tufune abaana bagenda okuba ambassadors, ng'omwana ajja nga at least alina exposure, ng'amanyi engeri y'okubeera mu modern world, amanyi engeri y'okubeera ku farm, amanyi engeri y'okuteekateeka emmere, amanyi engeri y'okusiba oluwombo. Kwegamba omwana we tumulondera okubeera nga ye ambassador waffe, ng'afunye training entuufu, buli kimu akitegeera bulungi. Era kyova olaba zino empaka twagala okwebaza minisita waffe Oweekitiibwa Wamala azongeddemu n'amaanyi n'agamba nti omwana wabanga azze ku mpaka za Buganda asaana okuvaawo n'ekirabo ekiraga nti ono ambasada wa Buganda. Era omuwanguzi gwe tunaafuna mu bakyala bano abazze ajja kuddayo waka nga yeefuga, kubanga Nnalulungi w'Obwakabaka alina okuba ow'enjawulo ku balala. Lwaki Nnalulungi w'Obwakabaka ava ku mukolo n'abuukira booda? Ekyo tulina okukijjawo. Era ne ofiisi y'Abannalulungi tusazeewo tugiwe enkizo going forward. Abaana bano bonna bayitwala mu bawanguzi, babeera bamaze empaka oba bawangudde oba tebawangudde, olwedde ffe tubamanyi nti balina amasaza ge barepresentinga. So emirimu gyabwe egy'amasaza balina bw'enjagala mukimanyi. Oba owangudde oba towangudde, olwedde olina obuvunaanyizibwa okuweereza essaza lyo likutuusizza wano. Obwakabaka bwewaddeyo okubasomesa b'enjawulo, twagala ogwo omutindo gwe mufunye ate mugwongereyo ne ku ssaza. Amasaza galina ebintu bingi bye byetaaga mu kitongole kyaffe, nga musobola okubeera bambasadazi baffe okutuusa ebyetaago by'amasaza mu Bwakabaka direct. So mulaba okulingumira gw'amaanyi n'eddala ddala. Olw'enko ky'olugiri ly'Obuganda era nsanyuse nange okuba nga mbasanze ab'ebitiibwa bangi batumenyedde. Sijja kubaddamu kubamenya kawungu na kagga, naye nange basa ate munsaasire okuba nti njogeredde wakati mu mukolo olw'ensonga nti ate ninako olugendo lwengenda okutambula, naye nagambye nange sijja kusubwa Bannalulungi ba Buganda okubeerawo nembalabako ate nammwe mwenna abatuyambyeko ku nsonga eno. N'olwekyo munansonyiwa munaalaba nga ntambuddemuuko, naye Bannalulungi nange mbalabyeko, munkubire mu ngalo nange. Nze Omutaka Namwama, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya mu Uganda. Abataka bakulemberwa Ssaabataka ye Kabaka. Kati Ssaabataka yampagulizaako ku buyinza bwe, nampa nkulembere ebika bya Buganda nga nkulembera abataka abakulu b'obusolya. N'olwekyo nina amaanyi okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Mu kaseera ako tuyingiriramuko Bannalulungi nabo ndowooza bakategekere katukola emirimu gya Ssaabasajja erikulemberwa Katikkiro wa Buganda. N'olwekyo nange ndi musanyufu okuba nga mbeegaseeko, era nja kwebaza abategesi
bannaffe aba BNTB ab'ebyobulambuzi eddala okukola omulimu ogwo, kubanga si mulimu mwangu banaye mukubira abantu bano mu ngalo. Ate ne twebaza n'amasaza. Mumulabye nti n'amasaza agamu tegasobodde kulabikako. Lwaki tegasobodde kulabikako? Kyotegeeza nti eyo tewaliyo bawala balagavu. Abawala n'abali wano ebyobulambuzi kyekito byokukyefumiitirizaako. Tulusiŋŋaana abantu abamu basaatuukira mu mbiri zaffe, naye wetuvuira kusobola okukuuma embiri zaffe tuzisseemu ekitiibwa, kubanga bifo bya nnono, bifo bya bwangu. Kirungi nnyo okuba nti nammwe muliraanye n'okweyongerayo era n'okubalibwa abamu ku mulamwa guno. Bannalulungi tubayozayoza era abali wanoze omulimu omulungi nnyo nti n'owuliriza bulungi abazadde, n'osobola okuba nga tofudde ng'oli muto, n'otuuka okuba era nkulu okuba nga mutuuse ku kiseera kino. Naye ate nga mutuuse ku kiseera ogw'okukolaawo gwe tubasuubiramu gujja okuba nga mulungi. Ensi ebaagala olw'endabika nkuuma ekyange eky'obutakanamama, kubanga nakyo kiraba nti kirungi. Obulungi bwakyo tojja kulabira kungulu, naye waliwo obulungi obuli munda. Bannabulungi mulina obulungi obwalimu munda, naffe abantu abalala ffenna tulina obulungi obutuli munda. Kakati kyemulimu kaakati kwe kuggyayo obulungi obwo bwe tulaba obw'okungulu, naye tuggyeyo n'obw'omunda busobole okubeera omugaso ogweyongeddeko. Katonda waba akuwadde obulungi, ate naawe bwe n'okola okulaba nti obulungi obwo obujjamu ebirungi, tujja kuba nga tuganyulwa. Akikuuma, mbasaba mukuume obwannalulungi bwammwe tuganyulwe. Bwe muba mufuuse bannalulungi, abantu bonna bakuuma ebirungi byabwe. Ate nanabeera Miss Tourism Uganda ne Miss Tourism Uganda mujja kutuukayo, naye tubasaba nti omala okufuna okutuuka awo. Abantu bangi ennaku zino bw'abaako kyafunye, katugambe bw'asamba omupiira obulungi, katugambe bw'ayimba obulungi, bw'afuna essente, olumu zitulalula ne tufuuka ekirala. Tetwagala kubayita bannalulungi ate tuweebuuke tugambe lwaki twabayita bannalulungi. Tubasaba mukuume obulungi bwammwe, obulungi obw'okungulu n'obw'omunda, tujja kuganyulwa era tujja kuba bulungi. Ba Buganda n'omukisa ogw'obuzadde nga tukikiira bakadde bammwe abaabakuza. Ebyo Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka awangaale. Teeka n'abavujjiriza Kitone Uganda kiri wano ku ofisi za Buganda Tourism leero okutongoza empaka z'abannalulungi ebyobulambuzi abagenda okukiika bavudde mu masaza ag'enjawulo. Tulondako oyo agenda okufuuka nnalulungi w'essaza 224 be bano baana bawala avudde mu masaza ago. We can have one representative from each. Sponsors was Kainela Farms, Organized Smart Apartments, UWEC, Radiant, Pepsi, Novo Estates, Trinity Train, Shona Designs, Term International School of Beauty,
Victory School of Beauty, Nile Kasera kano jajja abafuna kifaananyi n'ababuukirizi era ng'agenda kufuna ekifaananyi ne bannalulungi. Naye akyuse abaana babalagavu kuba mu masaza gaffe 18. Abaana nga bakolawo njagala okubanjulira omuwanika w'ekitongole ky'abavubuka mu Buganda Youth Council nyabo okusanyusa okulaba emirako abantu bakulabe. Buganda erina amaanyi abaana babalagavu bano bonna. Kaseera ketuzzeeko kati kek'abavuugirizi baffe okuwaka. Tugenda yiga ebintu ebyenjawulo, tugenda otunuulira mwe bamaama b'enkya, tugenda otunuulira ebintu ebyenjawulo ku faamu ebyandibadde mu maka gaffe. N'olwekyo ssebo tweyanza nnyo omukisa ogwo, mpulira bulungi nnyo bwe mba nkolagana n'abaana abato nga mmwe, kubanga mmanyi nti mmwe bamaama ab'enkya. Ssebo webale nnyo omukisa ogwo. Tugenda kutunuulira ebintu, engeri gye tutegekamu emmere okuviira ddala mu nnimiro, kuba kati ensangi zino emmere yaggwaawo, tetukyalina mmere ennansi eyaffe, abantu tebakyagirina, baleeta buleesi ebintuntu bye tulya. Kale nno ffe ku Kainera tutunuulira nnyo okuuma ettaka lyaffe, era mujja bwe munaaviirayo nga buli omu afuuse faama. Ekirala tutunuulira nnyo emmere eno ng'oggyeko okulima, emmere eno efiirawa? Olumu efiira mu ntegeka, abalala basiika, egenda otuuka ku ssuwaani nga tekyali mmere. N'olwekyo ebyo ebimu ku bye mba musuubira, ng'ogasseeko n'ebirala. Tetugenda balimisa kyokka, wali tujja kuvuga ne ku mbalaasi gye ziri, tujja tutuulako ku bipiki, tusobola okuwuga. Ssebo trainer simanyi oba obudde obwanaaba butuwadde, naye temweraliikirira. Naye ekisingira ddala ffe ng'aba gyendimu ery'Ebugerere, ndi musanyufu nnyo 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 maama atukiikiridde, ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Era njagala okusaba abantu okutuwagira, muwagire abaana bano nga bavudde wano, mubafolowinga yonna gye balaze. Bwe bava Kainera bagenda ku UWEC, please mufolowinge abaana bammwe, temukoma wano, mwongeremu ebbugumu. Tulabe zino ng'abakulu bano bwe bategese obulungi, ate ku lunaku lubi tusinge nawo, tujanjawaze, mugule tiketi. Mbasaba okubalaba mbungi ku mukolo gwaffe nga tugumaliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bulungi tusobole okupositinga ku mikutu gyaffe, kubanga ffena tukimanyi tis a digital world. So bannalungi nsaba mweteeketeeke bulungi okuyita vice chairman w'abavubuka era ndowooza abadde omu bajjaji zetamudderabo mu bakazi.
Flecton News Uganda tuli wano ku office za byobulambuzi Bwakabaka wa Uganda kutongoza mpaka za Msitwazi Uganda 2024 ezisika Gerard reflection tukwebaza olunaku luno lw'otuwadde olulungi omukolo guno mukitiibwa ne official sponsor waffe ne basponsor bonna ffe amina. Tugende olubana lulungi webalire ddala oli omusozi ogyongezaamuko